bakasire gwanga kanyuma nnyo. Professor Kigundu esanyusa okulaba ssebo. Omunange ssebo. Omulwanirizi w'eddembe. Ndi ssebo Mukama akyakeesa kyampubula mu nkeesa. Amiina ssebo. Nzize ndaba ebintu ebimu nzize kwako pulogulaamu ez'enjawulo. Naye nzija nga nnondola ku bintu by'ozoyogerako. Naye ndaba nga kati wenjogerera essaawa eno oli muwanguzi ku bintu ebimu by'ozoyogerako. Kuba nakubuuzanga nnyo ekintu kino eky'opposition okwegatta. Opposition mwami Besigye okukwatagana nnyo ne Bobi Wine nti kisobola obbayamba mu kalulu akaddako. N'oŋŋamba singa bakwatagana basobola okwegatta n'abawagizi baabwe ababawagira ne bakolera wamu. Musobola okujja mu Museveni mu buyinza. Ekyo guwa kiŋŋamba era twayinza okulaba gye buvuddeko bo bamiitinze ne bakulaga nti beegasse. Kati bo mu kwegatta kwabwe babadde babala kalulu ka 221 bwe kowakanya nti nno tekalina makulu. Naye kyeyinza okubuuza ku nsonga eyo yennyini nnyini tulabyeko olw'obuzibu obuli mu ggwanga olw'ekirwadde ki COVID-19. Electoral Commission yataddewo etteeka n'egamba olw'embeera eyo tekijja kuba kirungi bantu kumiitinga bantu baabwe kubasakamu bululu nga bulijjo bw'eri enkola y'okuyimirira ku budaala. Kijja kuba kirungi nnyo tuyite ku mitimbagano, TV ez'enjawulo, radio kuba batambuliza enjiri yaabwe ey'akalulu akajja. Kyokka era nange nina ekibuuzo kye neebuuziza ng'omuntu. Tuyise mu mbeera eyo kuba twewala kuŋŋaana. Ssaawa y'okulonda etuuse, February banga 8/11 lutuuse. Kati fe abagenda okugenda mu bokisi okukalonda naffe okwewala okuŋŋaana tunaakalondera ku TV. Kati njagala oyogereko ku nsonga eyo gwe nga gwe ekikolwa ekyo kyogerako ki kiba kibayisaawo oba? Ssebo webale nnyo Oti News. Yes, ssebo. Okumpanga obudde. Yes, ssebo. Okubaako eddoboozi ly'entuusa eri ensi yange. Yes, ssebo. Ssebo obuuzizza olambise ensonga zino okozesezza ensonga nnyingi nnyo zoyagala njogereko. Ya. Neera ngenda kuzogerako ate mu bufunze. Yes, ssebo. Ekisooka nze experience gye nina mu nsonga zino. Omanyi Omuganda baga nti basiima agenzi. Yes, ssebo. Naye batono nnyo abategeera nti Abdulkarim Kigundu is a fighter. Naye kinnuma mu ntalo z'enfaitinze olutalo olunene sirunakola kisinaluwangula kubanga olutalo olunene lwenjagala kwe kwanga nsibukulwa Mwami Museveni mbuyinza. Si mu bubi wabula Mwami Museveni olw'ejjoogo lyatukozeeko. Bino tibukyalimu kulowooza kibya lino jjoogo amawanga gatwetolodde gonna lukalu lw'abafu lw'abaddugavu teriiwo munnansi wa ggwanga ayinza kutolebwa nga ggwanga lya Uganda batutobodde. Bannayuganda simanyi kyebeetise kuba tuze tubagala tubaga nti tubasonyiwe era twesonyiwe kubanga obwavu yabuteekamu kigenderere. Naye bw'abanga yamala nga kitegeeza nti omuntu bwayavuwala ennyo ekyo tukyogera nnyo. Omuntu bwayavuwala ennyo amagezi gagenda. Ekyo tuze tukyogera nnyo. Kati bumala ekimanya nti omuntu bwakwavuwaza amagezi batokyayina. Lwaki timubuuka mu sefuliya? Lwaki mubuuka muni mugamba nti time etuuse, time is now tuveeyo tukole ki? Time is now muveeyo tukozesa obwavu bwe tulimu nde tusugukule omusajja atuleetedde obwavu. Omuntu atasobola nakujjanjabwa, omuntu atasobola nakulya mmere gy'oyagala mu nsi yo. Kali kikibwa lwaki mboggola? Ngambye nti nkyogera bwe nti olutalo olunene lwe nina okumaliriza kwe kukyusa eggwanga lino tujja ku gavumenti ya NRM ekulemberwa Pulezidenti Museveni tufune obukulembeze obulala. Obuuziza ekibuuzo ky'okwegatta. Nze nabagamba abazze batunuulira omuntu wange nabagamba nti olunaku Dr. Kizza Besigye retired n'alangirira n'agamba nti nziruse n'atuuka e Nairobi n'alangirira oba Tanzania oba wa n'agamba ngenze mu Exile nziruse nga waliwo obuzibu bwalaba obuliwo nga dduse mu ggwanga lino kibayita okwanganguka Uganda mulimu Buganda. Nakibagamba dda mukubire gundi zange abangoberera n'alangirira ng'olwaleero tiwayinza kuyita naku 2 nga His Excellency Bobi Wine nga neetandaba kukola ki kudduka. Nakibagamba mabega nibagamba nti Bobi Wine avudde atandise ebyobufuzi nga atandika ne Dr. Kizza Besigye era nga akkiriza nnyo nti Dr. Kizza Besigye is a fighter. Nimbagamba nti wabula abantu ffe abawagizi
abe side side fe tulabye twononyeza nza wagira Dr. Besigye n'oli awagira Bobi Wine tulina bye twononyeza abaleetwa enjawukana naye tuli ku mulamwa gwabwe bo gwe batambulirako sibonga tuli ku mulamwa gwa kununula gwanga omuntu ali ku mulamwa gwa kununula gwanga toyinza kutunulira Besigye nga enemy toyinza kutunulira Bobi Wine nga enemy wabula osaba busabi Katonda nti bongere okukwataganya amaki amaloboozi n'ebikolwa byabwe bitambulire wamu okusiga okulonda omusajja afuuse kirala 35 years kiri wala nnyo obuvubuka okoma ku myaka 3 nebaga nti kati ofuuse musajja muki ofuuse musajja ovudde musajja tokyabali bavubuka oba ntegedde bulungi naye omusajja nakkankabula emyaka 35 nosigala ng'okyasanga wanika mutwe ennyindo zikulinga ez'endiga nga tosobola kwawulawo niwe libadde nga malayika Katonda yamuteekako amazzi ag'emikisa yava dda ku mulamu emyaka giba giwedde ekyo kimala omuntu alina obwongo ng'ategeera nga tebamutegeerera 35 years kiri wala nnyo olikabe nga abadde mulungi atya nga Allah yamuteekako yamuyiwako amafuta ag'emikisa amalungi aba aweddeko aba avudde ku mpagala oba ontegeera buli kyeŋŋamba ebigambo byogera nga ndi serious kubanga nze abandi emabega fe tuli serious kusobola okulama Museveni mwabanoonyayo miliyoni munoonya miliyoni 10 mugaggawale nga banamwe bafa ennaku enfuuza ziruma bantu fe situbaliiko tuli kwaba abatono ennyo naye nga bali ku mulamwa nga bagamba Museveni atunde kakati ekyo kyenjagadde okwogerako nti okukolerera awamu ne Bobi Wine senta Musagulanye ekyo nakibagamba dde ekyo weekiri era kyekiriwo era kyekigenda mu maaso era kati eyo gyempita phase 1 ku ntalo zange zinezekati zituliko eyo phase 1 nagiwangudde kubanga abavuma Besigye mu nteeseganya ezo tebabaddeyo n'abavuma Bobi Wine mu nteeseganya tebakoze eki tebamanyi kyebakanyizaako naye ffe abamanyi nti tuli ku mwoyo gwa ggwanga twakimanya bulungi nnyo era nze bwe ntuuka Bobi Wine bampa ntebe yakumwanjo agituula wano ssebo kyekabutuka ali mutuula wano bampa ku mwanjo ate wa Besigye eyo sijja kukyogerako botegedde kubanga ye amanyi abalwanyi ekyo kimaliriza ffeezi wano nagimala kati omulamu omukulu olwaleero nabagamba bwenki Abdulkarim atonavaako ku nsonga eyo katono nsaba kubuuzawo kibuuzo kubanga bwe beegatta balina ekintu kye batongoza kyokufuwa eŋŋombe nabagamba abantu baffe enjala bafiira mu mayumba saawa buli eziwera 7 kimanyi lwaleero wanaatera kuba zigenda kuwera 7 ekintu ekyo kiwagira kye baasalawo ate kati nze kyendiko era kati feezi bwe mbadde ŋŋenda kyeŋŋendako wadolagaawo yesebo electoral commission olwaleero nyina omukutu gwa ledio gwe mbaddeko nga munnamawulire omu abuuza Simon Byabakama ng'aseka Byabakama wa electoral commission yes chairman w'electoral commission gwe muyita omulamuzi Simon Byabakama ng'aseka naye nga tenze kimanyi nebogera mu kkooti n'osukira mu booti kiyinza n'okuleetera obuzibu ku musango naye ng'aseka ng'alinga agamba nti ekyo kati nkirekesaawo mutegedde ng'aseka kankibabulire bwetyo oli abadde amubuuza ebintu bye bikolagana ne byalangirira abuuza yaseka oba gwe babuuza yaseka Simon nga yaseka gwe badde bamubuuza nga bamubuuza ebibuuzo badde bamubuuza bagombuuza kati gwemunamawulire kanti badde njegadde nkibuga kubanga ebyokwogera tulina bingi ate ebyamaanyi naye mbadde mmanyi nti abantu bakitegeera ng'aseka oli amubuuza byewalangiridde nga bikontana n'amateeka byewalangiridde nga tebiri ku musingi gw'abantu gw'ombuuzizo kidamba n'empimbire siamubuuza naye nga buli kuddamu amala kuseka oli ng'asooka namubuuza lwaki babeebuuzako ng'alinga gabatulaki ng'alinga ali mu nsi eyiye talina kwenza kwebuuzaako talina ebibuuzo by'obuuza mmanyi tulaga nnyo okumbuuza mwanange naye ebibuuzo by'obuuza bingi ate nabyo mbyetaaga naye ate byenkyakuwa bikyali bingi ekyo kibuuza nenkuddamu kyagala kwogera ku kyakuseka si eisu ndese kyakulabirako ng'eseka gyasekamu yakubalaata otegedde bulungi naye totegemerako ngekyo kitolodde kuba tulina ebyamaanyi byenazo okutangaza ensi kakati Simon Byabakama nabagamba nti mukapasite ye ne mu nature ye yonna tagenda kukola mu kakiiko ka byakulonda kintu kigenda kubeera ku musingi gwa constitution eno agenda kukozesa constitution eno mwagenda okuyita okutyoboola ate constitution eno yennyini yali 1995 otegedde bulungi kubanga era ayogedde n'agamba nti teri kitakyusibwa okugyako ekya bayibuli ne Kurani bwayogedde ng'aseka ekitegeeza nti yalina obuyinza obukikyusa kakati constitution
kiki kyentegeeza abampuliriza nti agenda kukozesa constitution eno okutyoboola ate era constitution eno kyendetedde ekifaananyi kyenkulaga ekisooka bakugamba nti mu constitution mulimu article egamba nti basobola okukola amendment mu mateeka ate era mu constitution eno mulimu obutundu kansookere ddala kano nomwana wanasala akamanyi article esooka ya constitution egamba nti obuyinza abantu be balina obuyinza obw'okuntikko mu ssemateeka eno awatali kukugirwa buyinza obuli mu katundu akasoose obuyinza bujja kuvanga mu bantu era be basalawo engeri gye baagala bafugibwemu eyo article 1 ompuliriza bulungi nkuwulira sebo kakati amaloboozi g'owulira olwaliro mu uganda agasinga obungi buli saaki gyokulaga munamawulire gagamba ki amaloboozi agasinga obungi olwaliro ku kaseera kano ge tuliko gagamba nti kiyalangiridde tekiri mu mateeka tekikkirizibwa kati nkulaga ndi kiri kyenkugambye kakati mbadde nkumaze okusomera constitution article ogundi article 1 clause 1 ne clause 2 nayo ndisomeddeko ngikatuddeko era article 3 egamba nti obuyinza bwonna gavumenti bweneyakozesanga eneebujjanga mu ssemateeka eno eyesigamizibwa ku buyinza bw'abantu abakkiriza okufugibwa okusinziira mu ssemateeka eyo clause 3 awo nvuddewo kubanga ebya constitution biwooma nnyo nga bannayuganda bagitegeera naye kati mu uganda constitution tewooma kuba bannayuganda twetisa ensuuluulu titwagala kufaayo kati ndi ku byawakama kati byawakama bino byalangiridde olwaleero nga yesigama ku coronavirus covid-19 nga gyeyesigamako olwo tuli mu kibuga era abandaba ndi wakati mu kibuga wendogerera mawulire olwaliro wendi mu kibuga abantu bali mu kukola tewali control yonna abantu balinga bali ku nkuŋŋaana oba kitegedde bulungi wonna tulina okukirwako wonna wano tuli mu kibuga abantu bali bize bakola bintu byabwe ekintu kino ekyo kiraga nti byabakama ali ku ntoli z'amaanyi Museveni ekyo tekiriko nakubuusabuusa era omuntu yetisa omutwe gw'ensuuluulu yawakana yaleeta dibeeti ku nsonga eno tibataga osobola na dibeeti sigenda kukirwako kubanga ebyokwogera ku nsonga eno mbira bingi article eyokusatu article 3 mu constitution ya uganda article 3 mu constitution ya uganda egamba bweti tiwabengawo omuntu yenna yeteekawo okuba n'obuyinza obufuga uganda nga talondeddwa nga ssemateeka bwagamba akuketaaga okwetegereza obulungi kubanga oli wakawulira agamba katonda bakama kakozesa ne Museveni naye ng'ate amaanyi agakalimu galimu ffe bannansi kubanga olwaliri abantu bagamba twagala kwelondera mukulembeze etwetaaga wate bateekako amateeka g'okulonda agatali ku nzikiriza yaabwe kubanga byabakama gamba ajja kukozesa constitution eno ayonone constitution ajja kukozesa constitution eno ate era agenda kuyimirira mu constitution eno ate okutobera constitution eno ennyini eya uganda eyatongozebwa ku mulembe gwa Mwai Museveni yakafuga emyaka 10 netongozebwa ompuliriza bulungi kubanga omuntu yenna ofuga uganda ateeka okubeerawo nga ayita ku bantu okumuteekawo bakozesa constitution eno naye olwalira ebintu ebikolebwa Mwai Museveni byali mukukola nebyabakama akola bibye ebitakkiriziganya na mutindo gw'abantu okwerondera omukulembeze gwe bakola ki beetaaga article 3 clause 2 omuntu yenna oba ng'ayambibwako abalala mu ngeri ey'okwewaggula mu ngeri emenya amateeka anaayimirizanga oba okumenya oba okukyusa ssemateeka eno oba akatundu kaayo konna oba okugezaako okukola ekintu bwe kityo anaabanga azizza omusango ogw'okulya mu nsi ye olukwe era anaavunaanibwanga ng'amateeka bwe galagira eyo ndi ku article 3 clause 2 ompuliriza bulungi kati njagala mulabe ebitambula mu uganda biri ku musingi ogwo constitution nga bwegwogeramu nga wetegereza obutundu nga bwogera
kubanga olwo mwami Museveni akozesa ggwanika lya Uganda n'akozesa institution z'eggwanga okwewaŋŋamya okukozesa obuyinza obusukkiridde ekyakolebwa ku Zaake wakiraba Zaake mubaka wa Parliament akiikirira abantu emmere yali mu maka ge ng'eri mu buveera eri mu matu bamusanga ne bamutwala poliisi ya Uganda netuuka n'okugamba nti yeekuba yekka ku mmoloka yeekuba yekka ebyuma olwo akozesezza institution zaki zize njogerako akozesa institution za ggwanga ate n'atyoboola ki eddembe ly'Abannayuganda okweremeza mu buyinza. Nina akatundu kenjagala okutuukako article clause 3 ng'erimu article 3 clause 3 obuyinza bwa ssemateeka tibuyimirizibwenga mu buli ngeri yonna olw'ebyo ebinaaba bikoleddwa mu ngeri emenya oba ebisekeeterera obuyinza obwo. Obuyinza bwayo bujjanga kubalibwa ng'obutavuddeewo era n'abantu abanaabanga beetabye mu bikolwa ebisekeeterera ssemateeka bakuwozesebwa nga amateeka bwe galagira. Clause 4 abantu abatuuze mu Uganda banaabanga n'obuvunaanyizibwa n'omulimu. Clause A okukuuma ssemateeka n'okwewala omuntu oba abantu abaagala okugimenya n'okutabangula eddembe n'obutebenkevu. Otegedde bulungi? Katulema mwami Museveni akozesa group so gibogeddeko mu Clause A. Akozesa group nga ba honorable gundi ono we Kasanda uno gundi owa police gundi ani Simeewo n'abalala bangi nnyo n'abagula ssente okumuyisizaawo nga bakyusa constitution mu kyusa etakola ki itali ku musingi gw'abantu bansi. Ompulisa bulungi lwaki ndesa katundu ako katugera kuyita mu article 3 mu butundutundu obwo bwe tugenda okukozesa ffe babutukali mu kigundu ne gurupu yange team for real change okulaba nga tuyingira street nga tudemonstratinga nga tugamba mwami Museveni tukukooye nga situyina mundu nga situyina mayinja nga situyina miggo wabula tujja kuwanika ndagala n'ebisanki by'emiti mu bungi obw'ekitalo kikyengezako okutegeeza olwaleero. Nze ntegeeza nti feeza ey'okubiri gye madde nkugamba abampuliriza obulungi feeza ey'okubiri gyegayi gyempangudde kati ani omupumbaafu alowooza nti wali akalulu akagenda okugjako mwami Museveni naye nga ate bannayuganda bonna bamukoze eki bamukooye naye akalulu kali luddawa akagenda okujjako mwami Museveni oba ntegeera bulungi ampuliriza akalulu kali luddawa akagenda okujjako mwami Museveni mpuliriza bulungi bannayuganda bakooyaani mwami Museveni naye akalulu akagenda okumuggyako kali luddawa kubanga akalulu alonze byabakama Simon ng'akyamaani w'Electoral Commission n'amulagira ebiragiro bye byagala akole okulaba nti atuuka okulangirirwa. Mwami Museveni akozesezza institution z'eggwanga okulaba nti akola buli kisoboka kyonna olwaliro akozesezza COVID-19 okukola campaign naye olw'okuba nti omulyazi amaanyi ennaku ze ziba 3 olwokuna tulukkiriza ziba 4 okugira Abaganda. Mwami Museveni byakoze byonna olwaliro yagamba ogaba akawunga kamulemye akawunga kamukoze eki kaagaana Kampala district abantu tibafuna Kampala district mu district za Uganda district eyasooka Kampala nayo nyini tiyafuna. Olwaleero yalangirira ng'ali ku mpewo n'alangirira yennyini kabwejjumya mwami Museveni n'agamba nti ku lwokuna lwali lwakuna yayogera nnaku lw'emabega naye yayogera nnaku embasa erabidde yagamba nti ku lwokuna tugenda gaba masiki tuzamujjukira bingi byalangirira emabega masiki bazitongozera byotongoza bino bye byalakaayi ye mwami Museveni yayimirira yali ayogera eri eggwanga n'agamba nti ku lwokuna tugaba masiki ez'obwereere kale ndowooza omwezi guweze ng'alangirira tibakimanya n'alangirira naye okuba yalangirira tiwabangawo yali agaba masiki kati baziremu batongoza nti ati tugaba masiki ez'obwereere akaayi naye olwalire abali eyo engumi ekaaba kumi baleetayo masiki 2 gena agasajja agabbi n'agakazi oba kitegedde ogamba kyengeza kutegeeza kyekiriwa nti ennaku z'omulimba ziba 4 agezezaako okukola campaign nga yalowooza kigenda mumuyamba okwelemeza mu buyinza naye nakyo nikimwabikako kimwabikiddeko muki mu ngalo kati mubufunze ku pointi eyo ku feezi tugye njogerako nti ndi muwanguzi buli munnayuganda abadde akyaganya okunegattako mumaze okukitegeera nti obuyinza bulimu ffe abantu tuteekeddwa okukola kye tulina okukola ki okukola nga muwanga gonna bwe gazikakola. Pulezidenti wa Burundi omugenzi kakati yasooka baali bamusituddeko
olwa pressure y'abantu gye batadde mu nsi mubi amagye ne gamunywawo naye waliwo obukodyo obwakolebwa nazzibwa mu buyinza naye olwaliro Allah yasazeewo n'agamba nti si ezo nteeka za Allah sijja zogerako nnyo naye kyengeza message ekyerimu ekyo nti yagenza okupanikinga n'agamba nti kakome okusanja ekyokusatu kubanga mukulu byo yali akubye goolo ng'akubye Museveni akubye Kagame ng'abateebye omupiira guli oguki kubanga gundi yabateeba ono wa Congo yabateeba kalina ono wa Burundi abadde abateebe atya okulangira n'agamba nti nvudde mu buyinza mulonde omukulembeze omulala nzisiga kwesimbawo kubanga yali yayongeza nga naye yali afuuse n'akyemalira omuzibu ennyo era yabadde n'akyemalira nga si muntu mulungi nga mubi nnyo naye yayongeza ekisanja kyakoze kimu naye n'agamba nti ampanikinze kati mulonde omuntu gwe mukola ki yadde ng'akoze constitution eyiye ng'ayita mu basajja baabo okwewa obuyinza bonna bonna naye Katonda teyamukkiriza naye mu bufunze yadde amaze okukola ki yabadde amaze okuteeba goolo ey'obuwanguzi ekyo kyansonyi nnyo eri Mwami Museveni n'abamufaanana ontegeera bulungi ekyo kyansonyi nnyo eri Mwami Museveni n'abakola ki n'abamufaanana nokwadde nti Katonda yasazulaga nti ebyo bwetaddeko ebyofuna obuyinza ng'oli bbali genda ofe oba kitegedde naye yadde amaze okubakola ki oba pointi yange etegereka bulungi naye nga kivudde mu puleesa y'abalundi baze tibatudde mirembe buli kaseera nga bateekawo embeera egamba tukoye okutukola ki okututuganya mu nsi yaffe n'okututeekako bannakyemalira obususse ontegeera bulungi kati ekyo puleesa nemubeerako yadde akikoze kati olwaliro kyengeza kugamba nti bannayuganda mwe mwennyini bwe muba timutaddewo puleesa gyembasaba gyembagamba gye batukola mugenda kubonaabona n'okusingaana omuli kubanga ono omwami kati ku kiseera kino ali ku ttaamu egenda kati gweoba ofiiridde ku kkubo ng'enjala yekusse oba ofiiridde ku kkubo nga tolina bujjanjabi oba ennyumba gy'osulamu mukoka agitutte ebina tibimukwatako wabula yekyatunuulira entebe ye agituddemu atya era obukaddire bwe nga takyasobola kutuula mu mmoloka nga bamuzizika akatto ani gwalekera nti mutabani we kati byatunuulira tatunuulira muki Munnayuganda kati Munnayuganda gwe olina okufaayo my friend n'okola bino byembagamba wammanga nga tukozesa constitution nati 29 nsose ninsoma buno obutundu buno obweno nga njagamba lage nti article 3 etugambye nati kujemalesi nasoma wansi close manya article 3 egamba nti bunabanga buyinza bwa bannansi okulwanyisa oyo yenna agezaako okutobula constitution eno obanga muntu omu kinoomu obanga akozesa group y'abantu bembadde gamba Mwami Museveni bakozesa akozesa sente za ggwanga n'agula ababaka palamenti n'agula abakulembeze n'agula poliisi n'agula ki okwelemeza mu buyinza kati ogwo mulimu gw'Abannayuganda article 3 akatundu ako katuwa okulaba nti tuteekwa okukolawo ekisoboka kyonna okulwanirira constitution eno tuginunule mu buwambe bwekola ki eno constitution yawambibwa ate ne tuwa omulimu okuginunula omuntu yenna n'akikola tabalibwenga muzi wa musango singa mulaba muterezeza embeera oba ntegereka bulungi kati ati 29 ya constitution yashenda mu 5 ati 29 soko basomera 29 ejoga ati 29 egamba bweti ati 29 oluyo lusooka buli muntu anaabanga n'obuyinza close a okweyogerera nga bw'aba ayagadde mu mpapula z'amawulire ne mu ngeri endala obulya bulungi ssebo ne mu ngeri endala yonna kati ngeno gyendiko close b okwewolereza nga bw'ayagala mu ngeri etekontana na ssemateeka okukkiriza mu ddiini gy'ayagala okukola enkuŋŋaana n'okwekalakaasa mu ngeri etemenya mateeka kati eno close d gye mbadde njagala ey'amaanyi okwekalakaasa kuli mu constitution eno tuteekwa okwekalakaasa nga tukola ekyo constitution kyekkiriza kyekiriwa omusajja afuza emyaka 35 ekyo kiba kimanya mu buzaale bwaffe obwa Uganda mu ssemateeka eno gye yatyobola kubanga okuddamu ebisanja bigenda nga yeeyongeza ebisanja tulina evidence tulina obujulizi obumala bwe yali akyusa atika eno 15 ffe gye tukyawo ekitiibwa 15 eno eya constitution eno eyagamba nga bweti article 15 yagamba nga bweti njagadde okwogera abantu tebagala kuyiga na kumanya kubanga bino nabere sibidda muli abantu babimanyi article 15 egamba close 1 oyo alondeddwa kuba president
okusinziira ku katundu 15 Clause 3 ajja kubeeranga kuba pulezidenti okumala emyaka 5. Clause 2 omuntu tajjanga kulondebwa mu ssemateeka eno kubeera pulezidenti kusussa myaka 10 nga bwe kiragiddwa wano. Pulezidenti ajjanga kuvangako singa ebbanga lye eriragiddwa wano ligwako. Pulezidenti ajja kuvangako ye Clause 3 Clause A ebbanga lye eriragiddwa nga liweddeko. Kale akatundu kale bakakyusa kita mwemwe muli bavubuka batuti mumanyi tubanga kumanya bintu bino timwaga kuyiga bintu bino. Akatundu kano mukakyusa ebyo nga bwe ndikusomedde. Mwami Museveni yagula abaka miliyoni meka 5 bamukolera ekyo bagambe nti omupulezidenti ajja kufuganga nga bamulonda abantu bali mukoowa nenga constitution yalambika nti ovuga ekisanja kya myaka meka anti uliriza ogera kubuuza nga abantu bategedde point weba tibaga kuyiga emyaka 5 egisooka bwegigwako komawo emyaka emirala 5 wesimbe wesanja ekyokubiri bwe bakulonda bwegiwera emyaka 5 okuyiga tawamu emyaka 10 ebisanja bimeka ebyo yabikyusa ngaakuta sente ya ggwanga ate constitution yetugambye nti gunaabanga mulimu gwa munnansi singa okulwanirira ssemateeka eno okulwanyisa oyo yenna omuntu kinnoomu oba gurupu y'abantu. Kati Museveni alina gurupu y'abantu be bakozesa okutyobula constitution eno. Kakati olwaliro kyegamba nti twabudukali mu kigudu ffe tukozesa constitution eno ati 29 Clause D n'obutundu n'obwenda ze ffe tugenda kwekalakasa bwekalakasa era muleme kuleta muzannyo kubanga Mwami Museveni bwe yayingira mu nsiko bannansi baafa bayitibwa obungi. Kati olwaliro nabagamba dda Mwami Museveni bemba mulooza nti ntajja kutta abantu kale katuyingire street ateko miliyoni y'abantu tajja na gitta n'abantu tajja kutatta ensi emulaba naffe tumulaba bw'anasalawo tutta ate tujja kukozesa amagezi amalala naye tajja tutta tuyimire tumulage ekyali e Sudan mwakiraba Basiri yagenda kati ali mukomera nkuleza ekyebulungi abalungi bakoze ekiboka kyonna ebbanga lyonna ekibadde Congo. Kati enjawulo ya Uganda wano nzayogera nzabutuka mukiddu nga nti Allah wange wano enjawulo ya Uganda nti bannaddiini ba Uganda bawana abakulembeze b'amadiini era bo bali bano betulina olwaleero batusobedde kubanga tebannavaayo mu bulambulukufu. Tulinamu bo abamanyiddwa nga bo bali mu koleza state tubayina abakulembeze b'amadiini tubayina ali atabamanyi bwema abamanyi nze sibamanyi webali bayitivu naddala mu ddiini yange ey'obusiraamu webali mu ddiini y'abakatuliki gyebali mu ddiini y'abakristaayo gyebali mu ddiini y'abalokole ekyo kifumba mutuku bakulira Mwami Museveni kubanga abasinga abakulembeze abasinga banoonya byabugagga nga bantu. Omukulembeze kati kankuulire bagenda basaba essaala nakyogako ne juzi omukulembeze n'asaba essaala ya dakiika 10 mu dakiika 10 edakiika 6 n'azimala ng'asabira Mwami Museveni ng'omuntu. Mwami Museveni okyamusabirako ng'omuntu ku ki? Musabire saba Allah ogambe nti nsaba Allah awe pulezidenti waffe kati atufuga essaawa zino ebirooto ebirungi ate entebe wa pulezidenti mu mirembe nga tubali kuyiwa musaayi ate tufune obukulembeze obulala nego n'osaba fe tuba tukulaba era munaddiini akikola fe tukulaba ntukama twali kuwa Katonda era mu maaso ga Katonda tugenda kuwawabirayo tujja kukwako obujulizi nti wali okola ekintu ekitulumya kuba Katonda yatugamba nti gye munakoma okutukola obubi n'abo abakulembeze ababi oba kitegedde kati olwayo twenanyiza Katonda waffe nti tukoze ebikolobero bingi ebikunyiza Katonda waffe Allah waffe naye tusaba otusonyiwe otuggyeko obukulembeze obubi tufune ate obukulembeze obubi kuba tuwulira nga twetowaza gy'oli tukusaba otusaasire ebibonerezo ebyo byotuwadde olina ebibonerezo ebisinga bino ebiwakatuwa naye na bino byotuwadde bitukanze nnyo ate bitusitudde emitima naye munaddiini abira kuki ku muzindaalo essaala ya dakiika 5 edakiika 4 nazimala ng'asabira Mwami Museveni ng'omuntu ayagala bamuwa akamoloka buno bugundi bupapajero ayinza okuba akisaba nga yasalanga muntu kuba naye atalina ddembe omukulembeze bagamba nti gwokulembera ligioni eno mu balokole oba gwokulembera ligioni eno toba na ddembe kubakona muntu gweyagala wanjisebo toba na ddembe kati nga gwokulembera kangeze nti gwokulembera basiraamu Abdulkarimu tolina ddembe kuwagira mukulembeze gwoyagala olina mu mutima gwo eyo ddembe tuli kugiwa Katonda ali kuwanga gwe omuntu naye bw'obanga omaze okuba omukulembeze ngo kubanga omukulembeze oba ovuga siteringi obako abantu b'otudde mu mitto kati oteeka okumanya nti omukulembeze ono muntu wange mwana wange nzira muzaala naye byakola tebikyali ku bantu gobeera omwagala ng'omuntu obeera onamusabira kufuna mirembe naye abantu abawe nabo obuki emirembe gyabwe oba ntegerekera bulungi guli mwana gwe awo nkutegedde kati omukulembeze oteekwa kukola ekyo ekigenda okuyamba baki
bokulembera soto kulembeza ate kikyo kale bakulembeze ba Uganda ekyo bakinkirezi ekongo banadini sabasumba w'ekongo yasituka n'atambula mu street bagamba nti enough is enough Kabila wumula Kabila totabangula kalulu oba kitegedde niwe nani akyabuuza olwaleero kati olwaleero weebuuza tugenda mu kalulu wa Museveni ayagala kisanja kyakuweza myaka 40 era bannayuganda nga amanya kyagewulira ye amanya kyagawulira n'atuba bannayuganda bakulembera atumeddemu omusaayi atumazemu amaanyi abantu balwadde ebirwadde ebyobutalya abantu balwadde ebirwadde ebyendwadde abantu tuli baava abantu basula bweru basula ku mbalaza tambula mu kampala ekiro kafi yajja n'esituti zijjudde bantu bebaka ku mbalaza olwali amalwaliro abakazi bafiira mu makubo bagenda kuzaala kuba kitegete kyekunyonnyola olwaliro ogambe nti amaanyi akyagewulire yesu agewulire naye fe bakulembera atunweddemu omuki kubanga ensi siyiye yekka ensi yaffe ffenna oba ntegereka bulungi mu bufunze kiki message kijempa bannayuganda bakubiriza mu bufunze message gyembawa message gyembawa mbagamba nti obuyinza buli mu ffe olwaliro ekigenda okukolebwa okutereza eggwanga lyaffe n'okutereza ebyenfuna by'eggwanga olwaliro today kwegwanga tuyinga speak era omuntu yenna belivingira mu kugenda mu vote mu kalulu mu vote abdukali mu kigundu ne group yange situliyo tetugamba nti olwaliro tumaze okuwangula kubanga muna mukitegedde nti twogenda kubawo kalulu kagenda kujja mu Museveni kubanga bannayuganda bonna mumukoye kati kankubuuzemu katono awo Haji yes kubanga ye bagenda kukategekera bakubuulidde enteekateeka y'okukayitamu kanoonya singa abeera nga kategese n'asalawo olunaku olugenda okulondebwako February n'ennaku zaana bataddewo era waliwo abagenda okwewandiisa abavuganya mu kalulu ako singa ababa beewandiisiza naye neewandiisa olunaku lwe lutuuka kyotegeeza nti bannayuganda tebagendayo kulonda muba temukazize buzizi olwo ekimbadde okunyonnyola fesituze buzizi kalulu tutuuko nambe tugenda kuyingira stage mwemusebe tumukuule nga tukozesa constitution kuba constitution gyakozesezza eno constitution gyakozesezza ate okutyoboola ki era constitution eno ontegedde bulungi constitution eno gyakozesezza ate era okutyoboola constitution eno kati nabuli tetulina okukozesa constitution eno kubanga obuyinza bwa constitution tibukyusibekyusibenga mu mbeera etali amateeka entugakozesa constitution eno yenyini gye tugenda okukozesa okulaba nga tuyinga spirit nga tukozesa eddembe lyaffe lituweeba Katonda nga tumugamba tukukooye era kino nkyogera bwe nti General Kasirye Gwanga bwe bakwata omukulu ono Geno Tumukunde ono agenda okwesimawo mu kalulu akajja yes bamukwata General Kasirye Gwanga n'agamba nti situjja kukkiriza bajenero okubakwata nga ki nga mmese mukama n'amuleetera obulwadde n'alwana kikyengezaako okutegeeza olwontegeeza bajenero kubanga bajenero abakombye ku ddusu lya Mwami Museveni eryokukaaba abakombye ku ddusu ly'amaziga bayitirivu obuki obungi bayitirivu obuki obungi ne bannabyabufuzi abakombye ku ddusu nabo baki Kategaya yafa tamatiti mativu Bidandi Sali eyaleeta ayinako yekoledde n'okusala lyakukumaga Mwami Museveni yava ku mulamwa ompuliza bulungi Wakababulo yagenda nga si mumativu Ayume yagenda nga si mumativu Gilbert Bukenya yali angangala ompulira bulungi sebo yali vice president goyogerako yes sebo ono gundi professor gundi professor Nsibano yagenze okufanga amaze okwogera nti kubanga yali amaze okuva kwa prime minister ngaali ku wabuzi naye nga yagamba bintu byalagira byonna baganye bitunulamu yafa kyogedde gundi Kiseka yagenda okufanga amaze okukyatula nti okuva byava ku president obwabuzi bwa president tamusingalanga kwera tamulabangako naye muwabuzi wa president nabanga tamulabangako ati kati nze kyogedde bannayuganda benga bakimanya ati nkulaga nti gyengenda ogenda kutegeera mu meseji yange ntegeeza abantu abakyalina omutima obulemedde kwa Museveni abanene abali mu gavumenti ne mu magye namwe mujja kukumba ku ddusu lyaki lyokkaaba yaleeta akimba n'agamba nti muli ebitono naye nga bivudde mu ntuuyo zammwe abaana bammwe balisasulira libatakola ki libatakola kali mwe bembanga mulowooza nti mudifendinga bulamu bwammwe abaana bammwe ne bazzukulu bammwe mubalekedde amatigga ngamba abajenero n'abanene abannabyabufuzi abanene abasekretary Mwami Museveni ababeera ku lusogero bati oba kitegedde wano kyakozese sipiika wekiraba mulembe abantu batiitizi bagana okugana sipiika bamwabya nali namwogerako ddazi nabagamba dda bamwabya bati Museveni kasi yavaonaga nti sente zakoze
era katotao li parliament yene deputy we oza bashabuziganya ebisija bigenda munyo ne guy speaker bakwabya Rebecca era kana kasero inakwenunula ngokola ebyo bitasa kubanga goba dom kubatiwa bode constitution yen ngaba kukozesa noja nokanga muno osibika nekuno yakwabya nomwana mutya kimanya message yange ki ndi ku message yenu sija kuiza kumbuza kibuzo bachitegeeza ngamba bwiti ntinza butuka mu kigundu tuli bakalulu kubanga akalulu kenyini akatuja kateekawo nga tumaze okujja ku Museveni tugenda mu demonstration muteekateeka okulaga obutali bumativu bwammwe mumujeko muzize ebbali muteeka akalulu kammwe tutegeka akalulu ak'emirembe ngaelectro commissiona y'abannayuganda so si yabasalimoni yabakama mwami Museveni nebagiyita Museveni electro commission nebagiyita police katusobola omumaliriza omulama gwempadde bannayuganda mbagambye tuteeka okukola ekisoboka kyonna era nga bwe nabagambye mbegawo nina emyaka ebiri bategeeza tuli waggulu nnyo kati mbadde mu bitundu naku zino mbadde nnyingira ebitundu 46% naye ka tumanyi kino ekikoleddwa olwaleero ngenda kupiikingayo ebitundu ebirala nga 20 tunagenda okuyingirira mu mwezi gw'omwenda omwaka guno gwennyini okuweera ebitundu ebyawaggulu ennyo twekalakase tusobola okulema Museveni ekyo sebo nkimaliriza ntegeeza abantu bange nga bwe mbagamba nti omulama gwendiko gwetaaga sente muziyise wonna we mwagala musalayo amagezi bwe mbanga muli mulyo eggwanga lino muleme kudda kuki ngate sente tunaziyisaawa munooye amagezi gonna agantuusako sente teri muntu ali Bulaaya atalina muntu we mu Uganda esimu nagiba wadda 0772 bane mukwate ekkalaamu oba munyige okusuubiza esimu mugiwandiike 077 55 21 34 omulama gwendiko gwakwekalakasa kujja kumwayo Museveni twagala sente ezo tuyamba mufuka gwe gye tuliko esimu endala eri 0752 55 21 34 mukwate esimu yange eyo mweze sente